Yo, this is from Pantilla Red in the danger radio. Chibati. Wala jindeka. How are you? Totunula mabega, wamaliza totunula mabega. Bakanda totunula mabega cheche nyinyi asaude bulungi. Ebyokubabuuzaako n'abirabange Daba Bipenzi ntandikiddewo. Omukulu amanyiddwa nga Tonix, yes, yavuddeyo ku caption omukyala Shira Gashumba gye yakoze gwe yamisinze vidiyo yange ey'eggulo awo mba nkolese. Yes, agambye nti Shira Gashumba atwala omukisa guno okubanga ate amwebaza okuyambako ennyo mu kusapootinga n'okuzimba music w'aba Nigeria, aba South Africa wano mu ggwanga lya Uganda, era asiima nnyo ekipawa ky'ateekamu ekiwulira okubanga atambuza music waabo no contributinga ku growth wa music industry ey'ensi endala mu ggwanga lya Uganda. Naga nti ensi gy'ogamba nti oyagala nnyo kyokka ng'ate ogikkakkanya oba ogiteeka wansi. So tulabye nti Shira alina nnyo omukwano gw'abayimbi bali abalala era ng'ebiseera ebisinga bwe bajja wano abakwasaganya. Kati wano ye Tonix wasinziira ng'agamba nti Shira akakanya abayimbi ab'e Uganda olw'ensonga nti yabagambye bo nga bannayuganda tebeebrandinga bakkirize bagaane omusajja Diamond yeebrandinga bulungi nnyo. So tebalina na kumwekomparingako era n'abategeeza nti mu nnyambala bafu, stage performance bafu. Okitegeera ebyo byanyizizza abamu nga Tonix. Ngabo omanyi nti 10 terikyabwomo ye mwana muwala amanyiddwa nga Pia Pounds yavuddeyo n'agamba nti nze nzijjukira mu biseera bya corona wano munnange nakuba akayimba nzize ennyimba naye ng'ensi tentegeera nakuba akayimba kange munnange omukyala Shira nga lwaki tagwa ku kayimba kange kaali awo nga kaakonaakona dda bwe yakatuulamu we papa n'akateeka ku sinapu ngenda okuddamu kakeberako gye kali ewange mukwano ng'akayimba katabuse era lwe luyimba lwange olwa hit olwasookera ddala. N'agamba Shira munnange nzo manja omwana oyo alina omutima omulungi atuula mu challenge mu nnyimba zaffe n'azikola mu challenge era ate bw'azituulamu abantu ne bazinoonya ne batandika okuziraba azipromotinze nze siina kyenkola siina kyentoma. Ate nga ye Wyke Benda yavuddeyo n'agamba nti bwe kiba kikyamu kiri ku ffe abayimbi abalala so si kwani si ku Shira. Shira si muyimbi naye ate ye muntu gwendabye ng'ayagala music industry y'eggwanga lya Uganda n'okusinga ekirala kyonna era akoze kyamaanyi nnyo okugipromotinga. Taliiko oba oli mpya mu industry oba oli mukadde atuula mu kayimbako n'atakomaawo n'akutaaginga n'okutaaginga n'akola bannange buli wagenda n'amakinga sure nti akayimba bwe kabanga ddala kalungi omwana oyo agenda akapromotinga nga takusabye yadde ekiki 10. N'agamba era mwe abamwogerako mbu simanyanga tayagala industry mmwe muliko ebikyamu Shira tetumubanja talina yadde obuzibu. Ffe tulina obuzibu kubanga first of all tulina emize egy'okubanga tetweyagaliza twerinnyirira twessa wansi tulina entalo ziringa entalo oyo Wyke Benda. Bw'atyo yawunzisa agamba oba mumwagala oba temumwagala oyo omwana music wa Uganda amutambulira musaayi naye nga ye omukulu Elijah Kitaka yabawadde gabuwa naganze munsesa mu kifo ky'okusituka mugende mukole music anabatwala ku international level muli waneeno mubeera mu kuyomba gundi anjogeddeko gundi angeyiza bw'ati gundi anvumye kino ne mubeera mu interviews obutagwa obw'ekisiru bwe munaavaawo nti ate bali batusinga essaawa eno bali mu kukola music atambula mu mulimu kweyuzaayuza. N'abagamba bannange music industry mugifudde saakasi show
mumanyi kimu kya kukwata bu kamera kwetunuzaamu kwogera bino kwogera biri yo too talkative mufulumye music muve mu ebyo era yamaliriza agamba nti leero mwe yabasaasidde dda naye nga ate omusajja kyayogera kituufu abayimbi musuusiza interview ziringa interview ku makyalwa gulo mutuwe music yeno big size yageze maaso kubanga ate ayongerera ddala okondeminga ekintu ky'okubanga bali balaga nti si bamativu ne Diamond okubanga yazze wano mu ggwanga Uganda era n'abategeeza nti ekyokubanga mulwanyisa abazungu kyemwandikoze instead of okubanga mulwanyisa baddugavu bannammwe Diamond wajja wano naffe tugende ewaabwe ne batwaniriza tuba tumanya nti tukola ki tweyagaliza ffe nga ffe oba baako kye batuguza naffe tubaako kye tubaguza awo mukwano gakola ki guggumira naye mmwe muddaawo ate kulinnyira baddugavu bannammwe naye omwana omwageze maaso okubanga ate amugamba nti naye bebe kulu nga weerabira mangu nzijukira wano ebiseera bya covid Omali yajja wano ne Thames mwana gwe wakulemberamu okubasibya ng'ogamba nti bayimba batya nga tuli mu covid ffe wano nga tetuyimba bo baali bazungu abaana balina bwino tebeerabira naye nga ye Eddie Kenzo still ku nsonga ya Shira Gashumba ey'okwebranding ajjukira yabagambye they don't know branding yabagambye be branding akati Eddie Kenzo yavuddeyo nayogera ku nsonga eyo naye nga bino byabadde ebigambo bye like for example kati kino kyebagamba kiba kyogeriibwa boogeza amaalo mangi nnyo branding oyagala abantu kati gwe mubannamawulire mwagala mujje wano nga nyina abasajja munaana banneetongo bakukwatira eri tomusembere toyogerako naye ojje bakugalire bwaweeru w'ekikomera onkubira essimu sikwata ontuuke is that branding is that what you want mbatandikeko nga tosobola kuntuuka kwadde okwogerako nange ekikola so kati ebintu ebimu si byaffe omuntu akubira essimu akwagala ku mukolo Oshege Munnayuganda muno mogero olulimi lwe lumu mugenya miliyoni 4 azijjiwa is that what they mean branding bargaining power gwani agamba fe twa complaints kusibatu wadizima badisi nizinjaga linaza amazi wanda bina tambudi n'abantu bange bona teri yasusenja nagenda ne buses bili ningena ne timu yange ye once Oshege nagenda ne bandi ningena ne dancers ningena ne on ground crew waliwo akabamu tebamusasu waliwo atali sisibisinga dade complaining akuchenade complaining ako ne bannayuganda abalala bakirabi just nabo ambali bias tembafana covid Shakira yono Shakira okay ngati Shakira bam yapo Shakira ni kamulege ni sezo ba awo mbadde nkulaga ku mwana eyakuzibwa Shakira nga Eddie Kenzo amwanjula mu bakulu nga bwolengedde naye ng'ate ekiro ky'olunaku lwaleero omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool yasijjukira nti alina albamu ye gye bayita Break the Chains kakati mu kiro kyaleero babadde ku listening party wali eri ku Nonivi wabula nga maama n'abaana babaddewo nnyonyi ddala okubanga ate basupportinga daddy mu kintu kino oba okiwulira naye ng'ate ku nsonga yeri ey'okugamba nti Tanzania esobola okutwaniza singa naffe tuba twaniriza bulungi Diamond omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone bw'atyo yayaniriziddwa bulungi mu ggwanga eri Rwanda era nga bamulaze omukwano gye yabadde kakati ne bagenda maaso okubanga ate bamulaga ekikwano ekira nga alina ensonga zegenze maaso okubanga ate alambululamuko oluvannyuma lwa Shey yabadde successful n'omuhabbatina gwe bamulaze tulidde tunywedde Break the Chains tujyagedde kwogula ako Bebe kino kyokoze ngenda kinyumizaako bannamasaka lwakuba ennyimba zaffe ozifuddeddemu stop that violence ako Bebe simanyi watuyise tuwebuulira wano naye ennyimba kati tulina okuddayo tutereezeemu saawundi eno gyoleese ennyimba zaffe ozifudde ki demo naye ako Bebe ngenda kwetooloola nga sinaba kuvaabula bwansi eno nkekolabo ekyo kinkolera embulamu kyabuntu muwemwe tuushinga ekintu kino okubanga kamiliyoni yampa
ngenda kuyimbisa kadongo kamumbi nyaga ate gibeke ku plate za cheese ekyo kiwedde webali nnyo Uncle Bebe album tujagadde ate webali kwagala ffe abayimbi abato Uncle Bebe atambula n'omulembe tava ku mulembe abayimbi mukope kati Uncle Bebe atutuuzizza so Uncle Bebe tweyaza nnyo tweyazeeke webali kutuleetera ku musajja w'eranda nnyo my brother Mukodi Lili Puzzle Nabe the most trending artist in Uganda. See you when you see me in London. Goodbye, Kongula, Kongula. My favorite song is Boy Like Me. Omrezi Ngazi. Those are Vianney Chito Chiraga. A boy like me, I'm smart, I'm dressed to kill. After here, and Ozaku Mongiri Yawo. Kongula, Kongula, Kongula. So, Bamburiz. Chinga Waseka. Follows a Zoom day, we know. Yeah, man. A Chituchino Jaga de man. I like this event. So, Bunny Langa Bafu, did up punch mind before you down. Down, nigga. Second. Then, Chino Sino Kitanyo. Can you get only Mutegira? That almost a year in Nacho Mulavira Kosofa. Nenge mabeka ko bambuza bayimbe Uganda balabira ko chinga shina onfuloba elanga abamuntu balabira ko kuba bantu naffe tubikola kati anala kikola nga ko kuba kulu baffe kozanze nabirabira kwani ekitako ninakola kino nombuuza wakirabidde kwani negamba no bebe nkulu yakikoze if bebe nkulu can did it why can't I did it too yamani Jaganda Oluyimba #1 Boy Like Me. Boy Like Me omusajja atadeko ekigambo nti beba big boys. Kati nange ne nkiriretinga ku kigambo kyaffe with the big boys pantan bakitwe guba. Oyitegera era focus yo nanjitaddawo yaman you know engome komeo engome inokudda hata kama una kubreakinga chain kila kitu shava unajua. Nama siku zombo respect. Thank you. Abantu abasanyalala, abantu abalina lack of calcium, abantu abalina brittle bones, bw'okozesa amabuyu gano gajja kuyamba. Kyovula abannabyamizannyo bagakozesa nnyo ganywa nga energy drink. Mwe munywera bino ebirala ebirina caffeine ebijjo baleetera emisuwa okuleeguuka n'okukosa omutima okubanga tegukyakola bulungi. Bw'oba oyagala kufuna nakyo energy drink tandika okunywa kajuisi k'amabuyu. Era ne bw'oba badde ogenda kukola milimo gya bulijjo, ogenda kulima, ogenda kukanika, oli makanika, ogenda mu ofiisi, ogenda kwogera nnyo, nywayo kacaayi k'otabuddemu ensaano y'amabuyu. Omubiri gwo gujja kubeera energetic and rejuvenated. Kati gwe munaffe abadde alina ekizibu ekyo ekyokkoowakoowa, obutaba n'amaanyi, ofuna nakyo oba ofuna gye tuyita general body fatigue. Omubiri gwo ne guba nga gukubwa nakanyama. Oyina numbness ne muscle ache, ennyingo ziba zikulumaaluma. Bw'okozesa amabuyu gano gajja kuyamba kuba gayamba oku energizinga oba okwongeramu omubiri amaanyi. Gayamba okusimula obusimu, gayamba okuboostinga nerves, ate era nga gayamba n'oku speeding up body metabolism. Omubiri gw'engeri gye gusaamu emmere, body metabolism.
Wabaddewo kajjaamu awo mu kibuga oluvannyuma lwa ssekawere omupya mu ggwanga amanyiddwa nga Patrick Wademba ow'emyaka 39 okubanga apangisa oluseregende lw'emmotoka ono nno asobole okubanga ate akima mukyala we Nakawere yakubyewo abaana 4 omulundi gumu mu ddwaliro wali e Kawempe. Okiwulidde? Yapangisizza konvoyi omukyala yazzenga mukungu. Yenno omukulu amanyiddwa nga Patrick Salvador yavuddeyo n'ategeeza nti bakomedians bennyini be baagenda maaso okubanga ate basuula komedi. Kaakati nno kiro kyaleetedde omukyala amanyiddwa nga Anne Kansime okwebuuza ebibuuzo n'amugamba nti ssebo engeri gy'okyogeddeko nti ffe bennyini abamusuula tubuulire ani oyo yennyini eyamusuula lema kubanga ate otugatta wamu bugasi bw'otyo so nga munze nti yenze oba so nga mugundi nti yani yoli so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Latinum namubatuusaako emabegaawo nga yeewera agamba ayagala Karahuma Pink akakakwateko biki blabla. Kaakati no mukwano kamutuuse eddamu 5 oba yafenkanyeza ddo batannaba simanyi naye nga kyendaba kyokola ki kyolaba yakafunye mu 5 balinawo awo n'akayimba Rahuma bapromotinga so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi jjukira nti birthday ye ebadde ya mwezi guno era nga munange ebirabo byo bikyajja buzi anti munange ayagalwa ate omulungi ayagalwa ebirabo biyika omukyala amanyiddwa nga Nakaye okuva eri mu lubiri lwa Papa Mesa Kisimakula munange bamuweereza ebirabo olaba ba Beatrice Soldiers Mr. Lee waliwo ebimulinga bikwatiridde munange yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate abasiima biri bizike sente zabadde nga bimuli bya sente munange bwe bati ne bamweyungako kubanga ate bongera okujaguza amazaalibwa g'amapya naye ng'omukyalo ono yasinzidde ku mpewo za BBS gy'akakalabiza n'ayanukula abo abakola ki abamwasamiza ennywabuugi jjukira nti Jenny yali yakavaayo n'agamba mbu ayambala bambamu kaakati nno yayanukudde abantu ekika ekyo Simoni buno obubaka nnyongera okubwongera mwenna abaana abakozesa emitimbagano ndi muntu atatera kuddamu bantu oba omuntu atunuulira abantu ne boogera bye baagadde okunjogerako sometimes because abamu ba tebakutiyobodde abamu ba tebakumanyidde n'ate abamu bakisussa ne basussa bye bandikomye so buli kyompulirako nkwegayiridde don't come in my comment section ng'obuuza ddala kituufu oba si kituufu bannange byonna byompulirako bituufu Nabatanzi yabbye omusajja Nabatanzi malaaya Nabatanzi kino banne buli kyompulirako kituufu kakati eriye I mean people are so funny buli omu ayina ebibye ebigendererwa bye sirina budde bugenda kuddamu buli omu sirina budde bugenda kuddamu rumors z'abantu gundi yakwogeddeko bwati nze singa ndooza nti balabanga ku ntumbu yange bandigambye naye nakola nkole so olw'ebigambo ebyo nsaba buli omu obe mwegendereza kubanga abamu ku ffe bwe twasimula nga nasazeewo okwasimula nja kufuukira ekizibu so bw'oba onkolako emboozi yonna gy'onkolako be careful and mind about your life as well because buyinza okuggwera waawo njagala okubagaliza akaseera akalungi Mukama abankumire mubeere bulungi mwera ate nga ye omuzannyi wammwe ate nga mukadde ke kamu omuyimbi wammwe Vanike ye yeekyanze ng'agamba nti yo obulungi bwaliko tebulinnya boda era yaganyojerinya ng'agamba nti ayagala at least ka uba kaje kamujje we yabadde Sigalinya boda ngandi mulungu. Sigalinya boda. Choka ngoli mulungi. Bane abalungi tukubira dadi ajja kuletera kamotoka. Waliwo omuzadde yagenze maaso okubanga ate akangavula omwana oluvannyuma lw'okubanga akozesa essimu gye yamugulira okusaasaanya obuseegu mu balenzi be. Maama agamba nti omwana ono akisusiza era nga bangi bagenze maaso okubanga ate bamucrowninga mother of the year, maama w'omwaka, engeri gye yatimpuddemu omwana naye ng'omwana enkaaba ye eraga nti oba bimuluma kitono saategedde. Naye nga abamu babadde babuuza maama kaakati gwe essimu wamuwa yaki? Bannange ensi etutwala speed
abasomesa bennyini batuma abaana bagende bakole research ku kompyuta ku masimu byonna ebyo mubimanyi. So ku lw'ensonga eyo maama oyo bamutikidde engule, naye waliwo omukyala ye avuddeyo n'ayogera ebyalinga ku single schools oba ebibeera ku single schools. Jjukira abazadde bangi bagamba nti abaana baffe boonoonekera nnyo mu masomero ga mixed ne basalawo kubanga ate babatwala mu single schools. Ono avuddeyo n'atugamba nti ebimu ku bibeerayo nabyo si byangu. Girls in single-sex schools used to date workers. For them, their parents paid over 3 million Ugandan shillings for them to go and date the guy that mingles Posho. Meanwhile, it's not just one girl dating this person. It's literally half the class. With all the money they invested in you to go to school, in a single-sex school. By the way, it's a very big privilege here in Uganda to go to a single-sex school. Those kids come from posh homes. If you notice, the girls that go to single-sex schools, the men, the boys, the guys, they look good, and their family backgrounds are like mob kawa. The mob kawa. Ne, baba tela your fees. Dating our awali in the boys' school. But we were dating our female cleaner. Why did you guys lower your standards too much like that? No. For you, that's the only love you found in school. Dating workers. Oh my days, guys. Mwali bulala. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi. Toddamu kumagamumaga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain. Era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074473881 oba 0772830026 oba 0787952329 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Beba Molden, shipping life into a unified destiny. Enaku zino olugambo luli mu kyaki abantu beewako obujulizi kumukumu. Yase tujjukira nnyo omugenzi Pastor Yiga yali kafulu mu kintu ekyo, naye nga kakati waliwo abagenda bamerukawo mpolampola, naye ng'era olaba tekirimu comedy ng'ekikye, naye ng'abawa obujulizi bo balalamuko. Wuno Ssemaka avuddeyo kuwa obujulizi nga mukyala we bw'amutulugunya. Mukyala wange ono okuba nti buli kaseera ankuba nga nkomyewo. I'm here at Holy City to report my wife because she beats me every time I go back home. Ananga okuba nti bwe mba nkomyewo nga buyise mba nva mbakazi balala. Because she says that when I'm coming from outside very late, I'm from other women. Ate nga nze mu kulowooza kwange kino kyava ku ye. But I know she is the sole cause of each and everything. Nti bwe mba nga situukiriza bulungi bya maka gange. That because I did not fulfill my amanyi g'ekisajja sirina.
I don't have strength in my manhood. We have an 8-year-old child. But ever since we gave birth to that child, I lost my manhood. So each and every time I feel so weak about issues concerning my marriage, because my wife does not believe. She just beats me up. I've come here before Jesus, that the servant of God may pray for me with this spiteful mind that I love so much, that she may trust me and stop beating me. Omusajja bambi mukulu myaka bogenda okula ensonga ezogenda onafuwa emyaka gy'omwami bambi teyali mukubye emyaka akuze agume lwaki yayagala omuntu omukulu bw'atyo era yamwagala nga amanyi nti zikende amaanyi gakendedde naye omukazi alinga musirikale ono ddala amukuba dala mukuba bambi nze wange mutya muleka bulesi muviira niwe tuba tewasa kubulirirwa bumu lwakirinzirako ebbali naye sisobola kuba musajja kuba mutya brother oni abasabireko omwami ajja tereera amanya gange nze Sara Nasimbwa. I'm Sara Nasimbwa. Abooluganda, brethren, omwami wange ono kituufu mukuba. It is true, I beat up this man. Mukubira omwe obw'okumuza gw'okutambula ng'ekiro. I beat him because he overmoves at night. Ayingira ssaawa 8 ssaawa 10 ez'ekiro. He comes at home at 2 a.m. Ate abooluganda amaanyi g'ekisajja and his manhood gagenda ensonga z'omuuso kisenge takituukiriza bulungi. He has nothing, he doesn't fulfill anything in bed. Kituufu omukazi okuba musajja sikiwagira naye omukama pasalo nagenda mukyusa omukazi aleme nga takuba vaawo amagezi gembawa mukama bakwatirire obufumbo bwabe babuteereze buli kintu kye baagala kigenda tukkirira nga bakkiriza mu katonda wa pastoroni. Abooluganda amaanyi g'ekisajja ago bwe gagenda when he lost his manhood, ate ng'omwami wange ono and this same husband of mine, anywa omwenge, he's a drunkard, ng'ate alina n'abakyala abalala bajja ewaka ne bamulumba ne boogera naye nga baali baganzi be kuva dda. and yet he has some other women that he used to have. N'abawerekera n'abatwala gye bagenda nga simanyiyo. When they come home, he escorts them wherever they go. I don't know. Nange bw'akomawo nga mukuba ate ng'amaanyi g'ekisajja tagalina tetuukiriza nsonga za fumbo. When he returns home, I just beat him because he can't do anything in bed. Tulwana buli lunaku. That's why I beat him, and that's why we fight every day. It just feels like a teddy bear in my house. Ku video gye natera okuba nga Tembalaga omukyala amanyiddwa nga Judith Babirye yateereddwa ku mukutu ogwa tookotoko naye nga mu lukwano comments abantu abasinga babadde balaga nti mbwe enjiri ayinza obutagisobola wadde mbwe agiremeddemu bo kye bamwagalamu kubayimbira nnyimba ziri obwa myoyo nti ezo ennyimba ze baamutegererangamu naye mbu bino ebyokubanyumiza story simanya njiri simanya biki mbu bo tebabyagala bamutabukidde. Nga nakayingira eggwanga lino ndi mu maaso ga Mukama mubuuza naye Mukama lwaki okuva ku myaka 9 ontwala kayiri onkuba lutalo paka ku lutalo paka ku lutalo kubanga nze ndi mulongo naye nze omulongo wange yafa. Twin sisters. From my mother's side, I'm alone. From my father's side, I'm alone. So I must see cousin and nephew, step brother, step sister. I got no cousin, no sister, no brother, no what. I'm alone with my children. That's why if I was stable, that God gave me the first husband. I was going to have 12 children to create my own brand. You cannot know that if you have it. But if you don't have it, you know what I wanted. But God had different plans. Friends, I want to tell you, I started to fight
nzijukira nga nkyali ewajjajja essaawa zaalinganga ssaawa nga nnyo ez'okumakya enkuba n'etandika okutonyerera bweti ab'emikwano mbandi bweti nga ndi mu bimwanyi ngenda okulengera mu ssoke ng'abamu bbanga bwati mu ssoke nga nzikamu bwati atunulemu bwati naye jjajjange yalina ente nnyingi mu ssoke bwe yantuukamu nakankana amagulu ne gankutuka musoke nantunulamu musoke n'alyoka akyuka bwati n'agenda mu nnyana n'aginywa n'egwa wali kati gwe bw'oba ntabaala njagala otegeere nti abamu twakola emagombe ne tuvaayo ab'emikwano njagala otegeere ti Katonda akulese mu maaso ga mulwanyi takulese mu maaso ga lusiringanyi akulese obeere mentati akulese oyambibwe akulese olwa ngerako agatemba ssibu za ka video k'omukulu amanyiddwa nga Gerald Kiweewa. Yes, ka video kano si kapya kaiseke ennaku nga ziizo naye kali very interesting kakwata ku mukyala amanyiddwa nga Nalongo Kitone ate nga munange yakuzibwa omukulu amanyiddwa nga Gerald Kiweewa. Gerald Kiweewa abantu abasinga bamulaba ng'omusajja eyavaako olw'ennyimba ze n'okulaga nti ye n'ettamiro bali bati naye mukwano ate alina omutima ogwa zzaabu guli gw'otayinza na kusuubira. Lwaki nedda mbadde pejje okukuweereza ate nyongera okukujjukiza nti sigala nga weekumiddeko ne bw'oba tokomentinze liking asobodde simanyi mwenna nsiimira ddala comments nziraba wadde nga oluusi nnemererwa okuzirayikinga naye nga nziraba bulambalamba mwebale nnyo mwebalire ddala kambasiibule mbaweereza ng'eddoboozi liri wansi naye mpolampola tujja kuba nga ate tutukola ki tutereezaamu inshallah mubeere bulungi mweraba. Abazadde ng'abazadde njagala mbategeeze nti abaana si balungi kujaajamya oba kumala gasuula kuba tomanya kigenda mu maaso. Oyo nakyala ayagala okulaba bwafaanana we yali afaanana oluno nga avubusavuso atandise ofuuka wakabi mu kibuga ali mu luyimba lwange olw'endabada ng'ataddeko akakofiira mwali kati nnyo naye nga ne mugamba eno ensi kikwate bulungi kirungi n'awuliriza kubanga oyo mwana nalonda mulonde mwana wange nalonda mulonde ne mugamba jangu ewaka bamukuona abona nyina enju beera awo ne banno bakube ekyannumanga batoobe bagambanga nti le taata omwana baba w'abantu bwakula engoye kati zimutuuka azikwasa batoobe naye ffe baba waffewe gwe nga tamanyiddeko ddala nga n'engoye tezituyita wadde mu mikono zayambala. Abaana bange ndeka njogera mazima nina ekyokuyiga kyenjagala abantu bayige bano. Abaana bange bamanyidde ddala bulungi nnyo nti omwana wange omukulu y'ono era jemba akitegedde mu myaka gino nti ono baaba we nalonda mulonde kuba maze mugamba ng'alabye nkuze ate nga naye ejuli yakola olugambo abalala bandi bita naye bali kumwagira bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala abayimbi bannange owa fitina tafissa kino nno mukikwate owa fitina tafissa buli lwokola fitina era naawe owunzika nga okungudde fitina ebanga tena bw'ogikasuka ku kisenge bwoti n'obusungu ekomawo na busungu mu kifuba kyo. N'olwekyo mbasabe mube n'emitima egiyamba bannammwe kubanga singa kati nze nateekawo obutima ogwekko singa siri wano nga bwe munkubidde ku bugalo mu mwana nga mpise ndi musanyufu nnyo okulaba nga akola ki asiima. Era maama webali kusiima munange mwebali nnyo ate mbadde simanyi manyina okuzannyimiza badde manyi byakuyimba mwebali nnyo bali ddala naye bayini ono nno mwagala nnyo naye simulabangako omanyi simulabangako kati bwe nkulabye eriyimba nnyuwulira oyimba mpalambalanga oberegaberega naye ekizibu kyabe webale kukola mwana webale nnyo mwebali ddala sijja kwogera bingi nnyo kubanga ndi guno omukolo gwa Nalongo Kitone mbasaba mugende ddala mu maaso n'okumuwagira.